Machasol TV program yenze principal babuza ko nti mwase mutya basebo mwase mutya banyabo abakerera ku munyo ku macha togera ku nsonga eziriwo mu kiseera kino kyennyini mwebale nnyo ababeerako abateesa ku miramwa gye tubeera tuze najo mwebale nnyo okugoberera ensonga bingi ebigenda maaso nga bulijjo twogera ku byabufuzi twogera ku nkulakulana embeera z'abantu ababulijjo n'ensonga endala zonna tusanyuka nnyo bwe tufuna obubaka ne muteesa ne mu kubaganya ebirowoozo n'olwaleero tujja kubanga tukola ekyo kyennyini tujja kubanga mbawo omukisa mu maaso awo tulabike nga tukubaganya ebirowoozo bingi ebigenda maaso nga bwe njogedde n'ekirungi nti mu studios negatiddwako bagenyi baffe twongere era okumenyamenya mu bigenda maaso ebigenda maaso mu byobufuzi mu kaseera kano kennyini ebyongera okutuwa ekifaananyi oba oli awo ekya biki bye tuteeka okusuubira mu maaso awo President Museveni yasinzidde ku kusaba okubadde ekololo ne yeetonda olwa gavumenti ya NRM oba oli awo ensobi zeekoze mu myaka gino 39 yabadde ne mukyala we First Lady Janet Kataha Museveni ne basoma ekiwandiiko nja kuba menyamenya ebitonotono ebyabadde mu kiwandiiko ekyo ne beetondera Obuganda n'eggwanga Uganda okutwaliza wamu. They take full responsibility ku ebyo ebitaatambudde bulungi era ne bagamba nti singa wabaawo omukisa wandibaddewo okuddamu okweddaabulula n'okutereeza ekibigenda maaso mu bibiina by'ebyobufuzi nabyo bingi waliwo n'ekibiina ekipya ekitondeddwawo ekya Democratic Front Right Honorable Mathias Mpuuga ne banne nabo basaba okuludda ekibiina ekipya ekitegeeza nti twesoga 226 nga waliwo ekipya anyway ne ludde lw'e Katonga nabo balina ekipya kye basaba okulula essaawa yonna ekitegeeza nti ddala bingi ebigenda mu maaso erudda n'erudda nja kubanga nyanjula abagenyi bange we tutandikira okubaganya ebirowoozo Siraje Lubwama mutunulizi w'ebyobufuzi kati nja kusaba Siraje osooka obuuza abatulaba ku Salt abatulaba yonna gye muli mbalamusizzaako nnyo njagala kulamusa kuno neebaze abasawo mu Bombo Military Barracks mukyala wange waliwo media yali amuwambye nawe Kasuke Nakasongola bamala omujjanjaba nensasula biiru Nansi n'avaayo nampa offer okumuleeta aze alwala kati 3 days back ne batuuka awo ekibuye omusawo n'aŋŋamba mpulira obulumi sobola kuvuga kutuuka eyo nfunira omukyala n'avuga emmotoka ye kati baali basimbula omukazi n'agwa eri omusawo n'omulwadde omukyala wange n'azirika naye olw'okuba omukyala ali mu insurance baafuna emmotoka ambulance yamugjayo okuva e Bombo era bamujjanjabye ne bansaba half bill so neebaza omutima gwe bakoze ne kyonna kyeba abantu bonna bafiiriddwa Katonda abasaasire abafunyeemu mwongere okusaba nga bakadde wange bwe bafunye ogali bafunye ekibiina ekipya baguze ekibiina bafunye omwana omupya baguze omukozi naye oba yayise mu sarogeti oba yagize naye mwana kale ye Siraje Lubwama Henry Lubowa munakibiina ekipya kati ekya Democratic Front buuza abalaba Salt njagala kulamusa bonna abatulaba naddala baganda bange ab'e Nansana Nansana kyekitundu kyenjagala kukiikirira era mbabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo nalabye baganda bange kiyita Mivule ng'ali awo ku DP chairman wange w'e Nansana division ng'ali awo ku DP kagaba nange so mbalamusaako manyi nti embeera si nnungi abamu
ba members bange batambula sindika message bali mu kutindika gendo bagenda Mbarara okulaba oba basobola okuleeta enkyukakyuka mu kibiina kyaffe nakazadde era tubasabira. Njagala nakulamusa ku mukulu wange Siraaje Lubwama. Siraaje mwagala nnyo kubanga mawulire abaddemu ebbanga alina information nungi ate akola investigations ez'omutindo. Ate mu byobufuzi tetwawukana nnyo, omuntu obutwawukanya buba buli awo. Kati ebiseera ebyo yagala neyesuula mu jjulume n'agenda eri mu baalo eri anyumyenyumyemu nawe nengamba naye Siraaje abadde Siraaje yasobola okujjaayo naye yalaba ndowooza ennyumba zetugezaako kuteekateeka ndowooza tezitebenkedde. Njagala mugamba nti tuyina kye tutandise okuteekateeka mumutwalire ddala tuyina kye tutandise okuteekateeka ekyetaaga abantu abakugu nga ye ate abantu nga Siraaje enewaffe entebe zaabwe ziba weeziri ez'okumaanya. Kale Siraaje ng'akyabirowoozamu kwawo wetutandikidde program Omunyo ku Makya nakugambye nti tugenda kutunuulira ensonga ez'enjawulo mulimu okwetonda kwa His Excellency the President nga yeetondera ggwanga ne Buganda okutwaliza wamu ku lw'ensobi ezikoleddwa mu myaka 39 NRM gyebadde mu buyinza. Nja kumenyamu katono awo nkuwa ebiki bye yayogedde then Siraaje Lubwama twogere ne ku kibiina ekipya kino kye baagala oyingire mu kiseera kino kyennyini olaba nga kiina ekipya kye kijja nakyo oba nedda. Then ekisembayo omusango gwa Farida Nambi Kigongo ne Nalukoola nagwo gukyali mu public discourse, abantu bakyakubaganya ebirowoozo ku mbeera nga bwe yabadde Nalukoola nga balinga abaagala omusikambula omugaati mu kamwa. Kigambo kimu bibiri Siraaje Lubwama ensonga ez'essatu nandyagadde otuwe endowoozayo emukwemu nkwadde eddakiika mu 7 emukwemu tuwe endowoozayo. Njagala kutandikira ku ya musango kuba mu kooti nduddemu ng'ate nkavalinga n'ezo cases ez'ebyokulonda. Guno gwe musango gumenye likodi ne guwulirwa mu wiiki emu. Gamba ogukyamenye kubanga waliwo n'ebirala bijja okumenya ku musango. Kaakati omulamuzi era yamenya likodi n'ambya okuleeta abajulizi nga 16 naga nti nkwagala owuzeeko babiri ono n'oli naye nga omulamuzi yamanyi bayagala omuntu bw'akola affidavit no tagiribatinga kitegeeza obujulizi bukoze eki bumala era buba buyiseewo. Omusango gwokka gwe nalaba ogwayanguwa ennyo gwali gwa Kikulukuunyo ne Muwanga Kivumbi Butambala nti omujulizi yasooka okujja mwalimu bribery n'ebirala omulamuzi yagenda ku bribery yokka ate ku mujulizi ogwo ku bajulizi bonna abaaliwo sitima. Imaamu najja n'agamba nti musajja yatuwa sitima era tuyamba nnyo ku muzikiti tugikozesa wetuti natwongerako esepiki. Omulamuzi oyo n'agamba nti tetwongera tulina emisango mingi egikuulira bribery eyiseewo ate giri tetwetaaga gigendamu ne baddamu Muwanga bwatyo wajja mu parliament. Kakati ono ekintu kyeyakoze kyadde kimukwasa n'ensonyi okujja okwesimba mu parties. Omusango verdict n'agiweereza ku email. Sirowooza nti yebadde ensonga kuba ennaku zino judgments bazisindika ku email eziri controversial abalamuzi tebajja mu gundi. Kakati challenge eriwo nti bano bataddeyo intention to appeal. Notice to appeal. Tulinayo omwezi gumu n'ekitundu obutaddamu kulonda. Intention to appeal bakuwa ennaku 45. Senga Nalukoola ateeka intention to appeal nafuna records n'afiringa within those 45 minutes ne baba bakoze record ne baguwulira mu wiiki tesobola kuba by election. Ate omala kuteekayo intention to appeal sigala as an MP. Kitegeeza Nalugundi yabadde asuubira ebintu bibiri. Okusazaamu bamulangirire ne batamusazaamu n'atafuna na costs. Katate ye yasoose kukola appeal
nti bamulyaza amanyiza costs kati challenge eri mu kintu ekyo nti omulamuzi tiyasomye mateeka bano ge baleese ag'okulonda kuli okwajja naddala okwa Museveni ne affidavits ezo ezaali zigamba nti abantu bano 1,600 obutabaawo tekisazaamu musango ng'aye agamba nti 1,600 ne bwerandize lwandiribadde luyambooli nejjukira okulonda kwalimu abantu 14% just konna attendance olwa brutality eyaliwo olw'okukuba abantu emigga egyakola ki kati ekyo kitegeeza nti omulamuzi ono asetinze precedence bwetavaawo ejja kuleeta ebizibu ebirala mu misango emirala ekyo mpadde eddakiika ntono kankirekaawo nedda ekigambo kimu nga tonagivaako eyo mu byonna olaba ki mu mbeera eno kuba kati olaba nga tewali ayagala kulekera munne mu Kawempe North bonna abeesimbawo ababiri NRM ne NUP of course tewali nina abalabi bange mukyala bamuyita Immaculate ali London yaŋŋamba emabegako nti waliwo balooya abaali bamubba ettaka ly'ekigo ng'ate yamusomesa n'amufuula farm manager kati bw'ayita Nalukoola gy'amutaase ku ttaka n'agamba naye yamubba $15,000,000 okuteekako kaviiti 5 ku bintu n'ateekako emu n'ayonga n'amubba 92 n'atazimuwa n'atakola kintu kyonna n'atunda ettaka 65 million ndeeta nti omukyala yagambye nti kyewankoze kikusaanidde kitegeeza mu verdict eno ye yasanyuse yafunye relief naye Nalukoola bwe namubuuza kuba mukwano gwange yangamba mukyala yangoba ne $6,500,000 gyangamba gye nzitwala ne mubuuza ate 92 nti siraaje kankubuuza ekibuuzo senga omuntu akugulira engege n'olyamuliisa engege n'ogireka oba n'omusango nze nakinterpretinga nti 92 wozi liiso waliwo abaali ennyingi and that case is before Presidential Special Task Force on Land Matters kati kino kyombuuzizza ekyokubiri kibadde ki kyongambye okwetonda kwa His Excellency the President exactly omuntu yenna yeetonda aba akoze bulungi naye ayinza okwetonda ng'obudde buyise nga baalumizza bangi okwetonda okwo kujja n'ebikolwa waliwo okwetonda okujja leeti yes Zakayo bwe yeetonda yateekawo ekikolwa yagabira obugagga bwe ekitundu ku bugagga bwe Zakayo yali musajja mumpi bayibuli negisoma ebitabo byonna 6 nze nasinga mu Sierra East State High ng'ate ndi musiraamu Zakayo Yesu wajja mu lukuŋŋaana Zakayo nga tasobola kulaba Yesu mu bantu abaaliwo n'agamba kaninnya omuti sobola okulengera Yesu bwajja n'agamba nti sigiridde mmwe njagala oli ne bagenda mu Pistox ng'ezabadde eggulu bavaayo n'agamba nti omusolo bano basigala bayomba omusajja atotikka omusolo omuyitirivu ate ono gwagenze bavaayo ne yeetonda n'ebibi n'agamba ne sente zonna zinabawa excess mu zikole ki nesigalayo mu zikole kyaki eyo yali fundamental kwetonda eyannamaddala kati okwetonda kwa president ng'agamba atandika na naye ng'ali ne first lady era basomanga basoma chorus ekiwandiiko kya page 5 tuli bwe tukoze bwe tuti mutusonyiwe particularly yasoosowazza Buganda ne Uganda President Museveni ekintu ekirimu waba yeetonze genuine mulimu ebikolwa byateeka okulaga abantu abasibiddwa obwereere abasibiddwa olw'ebyobufuzi alina obbayimbula abantu ababanja Buganda abatulugunyiziddwa awalala ate yatadde okwetonda kwe ng'ali ne first lady ng'ali ne omu kuba daughters pastor kwadde kuteeka State House as a scene of crime erina okuvaayo nenaaba yonna ekikolwa ekya omukulembeze mu bitiibwa bye nayeetonda bw'atyo tolabanga si kya bulijjo tolabanga kina nkugambye nti kirungi nnyo nze nkiwagira olabamu obubaka obutali bwa bulijjo si bwa bulijjo weyeetondedde nabadde nina omukyala kwolwo gwensuzizza
ngaavu eno giba trainingira amaje wa Kyankwanzi chala ngadduka aganza bontaase ne muganyi kutaase kuki nti aba State House ku third floor abakulira mukyala Fiona bagala kunzita olw'ekibanja kyange beekobanye n'ababbi abatwala ekiki ekibanja ne mugamba leeta evidence n'aleeta police form n'aleeta commission nagenza okucheckinga ku kyapa ekyo nga bakitemamu naye ng'oligino weeri eyajjajjaawe gye yamuwa kati ababbi bakwataganidde ku kibanja ne bakola ki twadde tukyali awo mututte wa brigade yaba Mutaase omwami ne bamuyita Mwesige n'amukubira essimu jangu wantu kulinze erito liiyo twankaza n'abagamba nti ki siriiyo mwagala kunzita kati neefuna essimu y'oyo omwami ne mugamba nze omukyala nze mulina and I'm ready to bring him ne documents oba mumukwate naye nga ki kati kitegeeza nti ekibba ttaka nakyo issue y'emu kuwezo gy'ateeka okwetonda ate nga abakikola bava mu ofiisi ye with misinformation era okumutaasa namututte wa Lukyamzi. So okwetonda olaba nga kulinga okukyabula ku ekirala ebikolwa kuli meaningless senga byetonza binagenda mu maaso abantu nga babiraba bikolebwa enkya n'olaba drone naye nga bakugamba tuva mu State House. Kale ekigambo kimu bibiri ku kibiina ekipya abakulu bano kye batwanjulidde ennaku bbiri eziyise kibiina kino olabawo ki nga n'akaseera kekigiddemu keeka akanayo kyani wa 2026 akaseera kekigiddemu ke kaseera people power mweyagira almost ne people power weyeyubulira mu kibiina kya NUP kya Kibalama NURDP Kibalama bagenze balwana ne Kibalama Kibalama n'agenda nga kibiina kyange naye ebiseera ebyo Kibalama ne banne abaali bawaabira Nuupu mbalaba mu mmotoka nnene kitabika waliwo ate baasiika waliwo circumstantial evidence kakati kino kyajja mpola 2 years back ng'ebintu bitandikira ku kwerangira nalidde kino milioni 5 bagenze mu kooti gundi gye nanyigiramu Honorable Mpuuga bwe butaba borrowed kuba bwe bavaayo nga bali mu meeting eyakasirise bo baabyasa wabweru kanaye okweronaga nti esente ezo zisuubira era bwe zinajjanja zikola ki kuba ziyise mu makubo matuufu ne kooti egamba yali yazirya dda bwe bagenda okuwaaba be bawayiriza nti baali bantu yali yazifuna ekitaliiko yandibadde asobola okwogera nti nazifuna dda kubanga omuntu waakuwa ekintu ng'olaba teyakiwa yekka ng'ogyeko bakomishona waliwo abaafuna ku ssente ezo gundi yali mu sipiika ate ono asamba ebbaafu esembabule Honorable Ssekikubo ye bwe yali awo abaali tayagala kuwuteekamu Anita ate nga yakiyalinga era yadistributinga former speaker mukwano gwange Rebecca yafunako former speaker Obote nafunako ne sekandi nafunako ate nga bafuna both as speaker and deputy speaker ba speaker abasinga wano basobose kubeera ba deputy ojayo kiku kino ekibiina ky'abantu bwe kivaayo nga bano bagamba nti ono abalabisa atambula akola ki ne baba nga bakola ki nga tebamwagala of course choice ziba bbiri either okujoininga ekintu ekirala oba okufuna akasiisira fwe twafuluma DP on conditions obuzibu bwonna mu Kampala bwali mu Makindye East nga tulonze ba delegates babiri nziraliwa Honorable Mabike nga waliwo abakyalisi ntugende Namboole okulonda ne professor nagamba abali consiling balonde bwetwavaawo MC bone nagamba nti ate bajja kulonda kasite bafunye president ajja kuba liconsilinga yali Sebaana Kizito nga gwe tulonze ku n'alimu tuli consiling era twajja mu byobufuzi nga independent ne tufuna akasiisira kaffe ne balubawo wano
nagenda okuwulira nti kagenze wa professor professor naye n'akafiirwa tewanoonyereza nga gundi agamba nti nange kange ono mukyala waffe ow'effumbe eyali foreman eyavuganya ku bwa meya yaliko MP Kampala Nabiira kakati akasiisira nange nenkaddukamu nenzirayo ku lubalaza lwa DP ebizibu gye binsanze ng'omusajja ayagala kuntundira mu kakutiya nga mbizi nengenda ku lubalaza lwa Nuupu ngenza okulaba nga Nuupu nabo tebaagala kujjako Museveni baagala kuyingira ku Lusuniya kati simanyi DA bano bebaza okujjako Museveni abadf ngambye nti simanyi ekyo kyengendako simanyi oba ne DA eze kusembera kuki ku Lusuniya si kujjako ki otherwise bino byonna split za DP split za Nuupu split za FDC zigaziya luguudo lwa president really senga mu splitting nga temugatta common enemy kumujjako kiba kizibu tosobola kugamba nti Sewamala ayagala kuba president ono bayagala ono president waabwe eyatutte eri eyagenze eggulu ate na-invitinga General Sale ate mbweta invitinga ngako ku delegate conference zaabwe that is oba weetunze ng'oyambadde kamini nga malaya ali ku luguudo bw'ati nga buli muntu amanya nti kuliko president oba omuwadde essanyu lyatagenda kwerabira naye kale maliriza ky'omwami ekisingira ddala obukulu mu Uganda omuntu yekka gwowa credit eyalengera ekintu kyonna ewala mu kaseera kano ng'ogyeko Mbabazi kubawangula obubi n'agenda mu constitutional mu Supreme Court n'ajjayo obuwanguzi nti bakole recommendation bakole ennongolesa mu byokulonda before 2 years nga nakati tezijjanga Honorable Mpuuga n'avaayo n'agenda Munyonyi n'agamba mujje tukuŋŋaane tukole amendi tetulina bw'ojja kuwangula kalulu ng'okoze eki kati ne bw'ofuna chance n'oddamu ak'ekawempe ojja kawangula with bruises ate nyingi so it is costly okugenda mu kalulu nga tokoze eki kale Siraje Rubama tweyaza nnyo tweyanzega abasindika bu message mbulaba mugende maaso omusindike mutese ku miramwa ndese 3 mulundi gumu okwetonda kwa His Excellency the President neyeetondera eggwanga lyonna ne Buganda okutwaliza wamu ensonga ya ekibiina ekipya ekya Democratic Front ekikulemberwa Honorable Mathias Mpuuga osuubira ki olaba ki mu nteekateeka eyo mpozi ate n'ensonga eya akalulu k'ekawempe owa DF kati eddakiika nzikuwadde nga z'empadde yakusookera awo DF mwana eyazaalibwa mu lujja lwa DA Democratic Alliance lwe lujja olugazi era olujja olwo luyina omulamwa gumu nti abakulembeze tuli bangi naye tewali bukulembeze tulina okuteekawo obukulembeze ate nga bwa mutindo obukulembeze kitegeeza nti mubeere nga muyina we musobola okukaanyiza wadde muyina ebibakola ki ebibaawula kubanga waali wazzeewo enjogera nti bw'oba tokkaanya nange bwe tuli wa struggle bw'oba toli w'amaanyi kimala bino tebikukwatako naye ng'ate mu nkola enkadde nga mwami Siraji bw'adde aginnyonnyola buli omu yali wa mugaso ate buli omu ng'alina kyakola ki nga mulimu ne discipline ewuliriza neetuka kusalawo okutuufu ebiseera bino byonna bibadde bitandise okuvaawo ate nga tutuukiridde kali akaseera kennyini nnyini ekitutawaanya kati nsonga ya transition tuva tutya mu bukulembeze wa President Museveni ne tuyingira mu bukulembeze obulala omuntu atulaba omubuulira kyekipya kyemuzze nakyo anti kati awendi so DA gwegwo omulamwa gwayo ekibadde kisoomoza mu DA nti mulimu ebibiina mu DA mwennyini mulimu ekisinde kya DP block
kirimu DA kirimu ebibiina ebiwandiise ekya Social Democratic Party kya Bed Bwanika ne Dr. Bed Bwanika hakati nga bannaffe naddala abava mu NUP nga bo tebalina kibiina we batudde era ekyo kizigamiza nnyo emirimu gya DA ogenda mu maaso era mu kutondawo kwa Democratic Front kigenda kutuyamba okutandika okukkaanya ku biki ebikolebwa ku speed ey'amaanyi n'abantu abalala kuba kati abagundi baali batubuuza aba FDC nti twagala tuwuliziganye naye bano abava mu nuupu bakyali banuupu bafaanana batya bye bimu ku bintu bye batubuuza nga tukola gundi engagement naye njagala kubakakasa nti twagala kukola frontline empya nga ffene tukola ki etugatta DA nga yekulembedde oba yes no anti DA kisinde nga bwolaba IPC no DF kati nga DF tulowooza nti DF erina okutuwa obukulembeze obwo okay era basewo ne banyabu tugenda kutandika okuteekawo buli kintu ekyetaagisa okusobola okubudamya buli yeetaaga obubudamu akati muganda wange Siraaji ali ku kabalaza tekitegeeza nti nno bw'oba kabalaza tufunayo wewegama akati tugenda kuteekawo ekifo ekisobola okubudamya abantu mu kaseera kano abalinga Siraaji ketulina transition muli mu baganda baffe nalayo gyo muganda wange Sibamala nga banyigiriza abantu akati mwami Sibamala olutalo olw'okweddiza DP si lwangu lujja kutwala ekiseera naye ate waliwo ebijja okukolebwa makati awo ng'okwetaba mu bululu okukola ki n'okuddamu okuteekawo emirandira emituufu egisobola okununula ekibiina ekyo kubanga nga Siraaji bwagambye olutalo lwaffe mu DP lwali mu 2025 akati muganda wange Sibamala olulwe lutandise 2025 lusobola n'okutwala ebbanga eddene naye abantu ng'abo Sibamala abali mu bibiina nga tulina okufunayo we twegattira tugende mu ki olinga muyita nti naye abeegatteko ye namuyise dda ye eno gya belonginga tulabe nga tuzzaawo order ne leadership mu opposition ebimu ku bisoomozebwa kati nti tubadde ne leadership tubadde ne ba leaders abali mu parliament naye nga tebaleeta bukulembeze era ebintu ebyo bituzizza nnyo emabega bye twagala okutetenkanya njagala kudda ku nsonga nga tonnaba kugiddako waliwo abalowooza kyemmanyi bwe bali abalaba abalowooza nti ekibiina kyammwe kitunuulidde nnyo okusaanyaawo NUP okusinga okujja Museveni mu buyinza banukule abo tetubalinaako kyabakolera kubanga bw'okola ekintu buli omu akiraba nga bw'akola ki nga bw'ayagala NUP bw'enaaba tekoze bimatiza abantu era yejja kusaanawo bw'enaaba ekoza ebimatiza abantu ejja kusigalawo ffe gye tugamba abantu ffena twagala Mwami Museveni waatudde tutuulewo mwe ekigendererwa ekyammwe ekikulu kyeki transition tuva tutya mu bukulembeze bwa President Museveni tuteekawo obukulembeze obw'omutindo obuddako kakati agenda y'engeri gye tutambuzaamu ensonga eyo bannayuganda balina okubeera convinced nti group eno yeyina okutuwa obukulembeze ffe tuli convinced nti group ya Mwami Kyagulanyi teyina agenda egenda mu ki mu maaso teyina tetugambye nti gyetwala eggwanga lino mu maaso tetugambye nti si ba mugaso naye tebasobola kutuwa bukulembeze mu kaseera kano akakulu ennyo akali critical njagala nkuwa ekyokulabirako ate nga kituleeta mu debate ya Muganda ffe Nalukoola eno gye tulimu si democracy bwe tuba tukakanye nnyo mu lulimi tusobola giyita military democracy wano wetuli kino kitulimu kakati military democracy togikasukira mayinja nga yejjira mu tanka formula mu nsi zonna zatuzirabye kakati kisinziira gwe formula gy'omatiza abantu gy'okukola okusobola okukwata eggwanga lyaffe lino ffenna twagala tuliggusa eri gye ligenda mu mirembe tulowooza nti formula y'aba Mwami Kyagulanyi ne group ye teriiwo kubanga singa weeri twandibale tugikubaganyako ebyo naye tekola ki teriiwo kakati okubeeraawo nga tuli mu kiguumaaza waakiri otandika n'okanika emmotoka
netandika okutambula nga gyegenda kyemukola kati kyemutandiseeko newe kinakitwalira omwaka gumu newe kinakitwalira emyaka 5 tujja kubeera ku ekyo kubanga bw'otegeera nti wagwa mu nsobi oddayo gye wasobeza n'oddamu n'otandika okuzimba bupya. Tugende Kawempe. Njagala kusaasira nnyo muganda wange Nalukoola. Musaasidde. Kubanga Nalukoola ali mu lunabuddu gye bayita omuddo grass n'enjovu ebbiri zikola ki zirwana. Mu kaseera kano aka transition state eyo yawambibwa betuyita bannalukalala radicals abatakyayagala kuwuliriza. President Museveni bali ku ludda kyolwo abatakyayagala kuwuliriza. Waliwo ya state eno ya NRM ne side eno yaffe ya opposition. Akati Mwai Museveni olisi yaje gwayogeddeko owa 9 ow'Enkumi yali awuliriza ensonga ezimu. Kakati kumpi yawambibwa. Yawambibwa era ebirowoozo bye mu mbeera zino ogenda okulanga tebikyalimu nnyo. Nga niya muwamba abantu abo betuyita bannalukalala abali ku sayidi ene yaki. Waliyo bannalukalala mu NRM. Yes. Bannalukalala basobola n'okwokya eggwanga lyonna ne balikola kino. Omuntu bw'agenda n'asanga munnansi nga talina kyamukoze n'amubemba okwoya baki. Abannalukalala bw'abuzaawo omwana w'abaana nataddamu kulabika. Abannalukalala bw'obeera ng'oli mu kifo kya gavumenti n'oyogera ebintu ebisobola okuleetera eggwanga okujja obwannalukalala gamba nga luli amagye gakola ensonga ey'obwannalukalala tosobola kukwata ggwanga nga German gye tumanyi nti yekulembera European Union n'okeera ne weeyisaako ebintu ebisobola okutta ekonomi etakola buki bulungi. Tudde Kawempe. Anti egamba so obwannalukalala obwo mu management y'ebintu bino muganda ffe Nalukoola we yalandinze era agenda kusanga ebizibu bingi nnyo nga bannalukalala bakola ki balwanagana kubanga bo mu kulwanagana kwabwe tewaliwo middle line nti bino biyamba ggwanga ono democracy omuntu yalondebwa tumuleka akole ki agende bo olutalo lwabwe nkusaanyawo ntya nange nkusaanyawo ntya lwe tusinkana tetusobola kwebuuza nti tuli bannayuganda buli omu alina kugwa mu munne maki loba wakyemanyi nti olina background y'amateeka ogamanyi anti ensala y'omulamuzi yesigamye ku bintu bibiri naga nti Nalukoola yalonda ya campaigninga ku lunaku lw'okulonda polling stations bibiri. Ekyokubiri ensonga ey'okubiri yeya abantu 1,640 obululu bwabwe obutaabalibwa. Njagala nkukakase nti bino n'abalamuzi byababuukadda olutalo lw'abannaki lw'abannalukalala era Siraaji njagala nkubuulirire wano tolaba nti omusango gwa Nalukoola gwayanguye okuyita mu gundi mu high court ate mu kooti eddako court of appeal ate gusobola n'okumala wiiki emu yokka nga guwedde kubanga court of appeal ate yo teyita bajulizi bapya etuni bagenda kutuula era mu wiiki emu reviewing basale bagaye nti aveyo muki mu parliament kubanga waliwo abaagala okuprovinga nti ffe tulina obuki obuyinza bantu baba bakulonze era tukujjayo newe tubanga nga tuswadde tukujjayo mulimu okweraga essajja n'eryanyi. Nalukaalala tafa ku kintu kyonna aba kukusajja ne bwatta ekyalo kyonna okukimalayo aba kweraga sajja. So kiri unfortunate nti muganda waffe Nalukoola aliko uti mu lutalo olwo era bannayuganda batunula butunuzi tebalina kyakkola kyakkola naye yeeyo scenario ya democracy kwe tulimu mu byonna tulina okukisalira amaki mu byonna. Yes. President yetonze so ensonga eyo tulina okugisalira amagezi bwe tudda ku nsonga ya president kyakoze abantu abakola enkyukakyuka nga bamaze okuleetawo akatyabagana akayugo omu amawanga gaabwe gabalamula bulungi nga Julius Nyerere. Julius Nyerere nga amaze okuleeta akayuguumu Tanzania ke bandibadde beesoozezaamu kati yagamba neetonze era na retiring bwe weetonda abantu baffe tebalibe ku bintu bwe weetonda
tuli bantu tutegeera nti I think omuntu akkiriza omuntu bwaba tamanyi kizibu nti wekiri tosobola kutegeera nti amanyi gye mugenda so simanyi gesture ey'okwetonda President Museveni we yasinzidde naye gesture y'okwetonda tugikiririzaamu era kyetusaba kyakoze kintu kituufu ekyenjawulo nga Mwami Siraje babadde agamba nenze njagala nti ekisooka we yakoledde gesture eyo weewuunyisa kuba president atali munaddiini okola gesture nga ali ku ani agamba nti President Museveni si munaddiini nga ali ku crusade ye president munabyabufuzi munamagye tumumanyi gesture eyo singa yagikoledde mu barracks oba ku pass out y'abamagye oba nga retired ate ebigambo byandibadde bizito nnyo really kubanga president tafuze eggwanga nga munaddiini kubanga Ruto wa Kenya bwagenda mu ekifo mwakoledde ekyo nakyo kikulu nakyo kimataringa kubanga president alina platforms nyingi nga z'abaira nazo kokasi yenaremu nyingi so bwe nalabye nga yagikoledde ku kyaki yatuuse ndowooza n'ajjula omwoyo ate nga ebigambo abirisayitinga si mu ddoboozi eriri erya bulijjo ng'alisayitinga ne maama nengira era akagundi ako nasuse nenkayitako nnyo neŋŋamba ako kali ka AI nolowooza nti kajingirire kubanga nga president oli gwe tuyita president omukambwe omuzito si kyekikuwa ekifaananyi nti oba oli awo mu mutima muli yekubye mu kifuba ayagala kulaba Uganda nga saalabyemu yo ekaguta Museveni mu kwetonda okwo Soul TV program omunyo ku makya oyagala nkumawo naye mbadde njagala gambe bwenti kyogere usually nga Mwami Siraje kikyadde akonako bw'oba weetonda olina okwogera ensonga ezisinga zeetonda Nyerere we yali yeetonda n'agamba twakola ensobi mu nsonga ya Ujama Ujama villages enkole eyo yatubulidde ensobi gye yakola yagikolawa kubanga asobola bino byo twabikolako ensobi naye nitutegeera nti biri byateetonze akkiriza nti yabikolako ki ensobi so mukola ensobi mu kwetonda teyatubulidde ensobi zakkiriza nti zeyeebuuliridde yayogedde ne ku Buganda particularly yayoze ku kifo naye Buganda erina ebintu bingi nakijaga nkuwulire nti mu Buganda mwe musinga ebinnya potholes ennyingi mu nguudo era bw'ova e Bunyoro ng'obadde obeera Bunyoro nga tujja nko Buganda bw'otuuka e Buganda oba olowooza nti oyingidde mu nsi ndala kubanga e Bunyoro enguudo zonna zikawerette naye oba oyingira bwoti e Mubende ng'otandika okugwa mu binnya ebitakoma paka woofuluma okutuuka e Jinja kakati mulimu n'enguudo ezikoleddwa mu Buganda mubeere fair mulimu nazo mweziri sigambye nti nno tebakoze enguudo naye ngambye nti mwe musinga ebinnya mu ggwanga kale Henry Lubowa munakirina owambye obudde bwonna obumalawo Buganda buno abaana bwe basinze okubula ati kwe kwetonda tukegedde kati bw'ogamba nti nno gesture ey'okuwamba abantu magye ebadde embi tugenda ku reforminga amagye okulaba tebiddamu eggwanga litegeera akati tutegeera nti kati president policy empya efaanana bweti tetwagala kuyiwamu nnyo omanyi ki nga agenda kubaako ekirala kyayongerezaako anti essuubi lyaffe era bw'anaakola bw'atyo tulowooza nti okwetonda okwo addemu era nze njaga kumaliza bwe nti ku nsonga eyo nti president sebo tukwebaza nnyo naye tusaba nti okwetonda okwo kati kuddemu okukolere mu kokasinga eya NRM oba okukolere mu parliament oba okukolere ku state of yabadde kololo nno yabyafaayo kololo abakulembeze kwe bakolera ki kwe balayirira abasinga yabadde crusade tetusobola kutegeera oba mu patience yawandise ekiwandiiko namuga dadi oba oyagala crusade yaye gwe bulungi soma ekiwandiiko kino kale kati tetusobola kwawula bya famire na bya ggwanga naye okusobola okubyawula tusaba president nti ayongera atukole bulungi fe abawagira okwetonda kwe atakukolere mu bannabyabufuzi si bangu omunyo ku makya amannya agangeze principal obubaka bwomwe kati bwengenda okusoma mu dakiika 5 nkomeyo mu studios then abagenyi bange balabike nga bawunzika principal we bali kuweereza Siraje ayogedde ku mukyala Immaculate eyabbibwa abalooya naye ne Nalukola mwali kituufu nnyo
naye okwetonda kwa president kutuufu nnyo ng'era Katonda bwe yakkiriza okwenenya kwa Dawudi eyatta Uliya omukiiti olw'omukazi Berusabba era ku musalaba Yesu yasonyiwa omu ku batemu abaakomererwa naye bwe yeenenya ng'ali ku musalaba. N'olwekyo obudde tebunayita nga Siraje bw'ogambye omuziranga olubowa oli mutuufu nnyo Kavuma Aaron. Siraje ndowooza Kavuma ky'anukola kye kiri kyoyogeddeko nti okwetonda kuyinza okujja leeti. Agambye nti okwetonda tekubangako leeti. Kasita kubanga mu Bayibuli nze gye nsoma kuleeta wholesale nitonze yogera nekiweetonderako. Praise God, Prince Apollo ali nnyo okukyaza abakulu abo naye neeyanziza nnyo Mr. Lubwama. Weebale nnyo okulambulula ensonga obulungi ate mazima Mr. Museveni bw'anaaba nga yeetondedde eggwanga ayimbule abasibe abaasibibwa obwereere ku lw'ebyobufuzi. Ate n'oyo omwami lwaki alwana nnyo Nuupu yandibadde alwana ne Bannakyemalira. Omutonzi waffe yasalawo naye Mukama Katonda lwanirira nnyo Nalukoola eyawangula akalulu Bannayuganda. Kale Kyenyange Mire ali Bukoto tu agamba nti akomawo era mumulabiranga ddala 226 yasindise obubaka obwo. Agamba nti olwana nnyo Nuupu olwana nnyo Nuupu yo Nuupu enzanya yayo tensanyusa. Mayinze ndi bwagiza omupiira ndi wa Cases wali aba Express nefa Express embiranye embiranye wakati wa Express ne Cases yali ya Cases ye oba Villa ne era fezo nawe tusanga kubanga fe eri erugogo twagala kawo ne bwokuba golo 10 nga tembadde kawo tufume bwero ne tukaya tuga abasajja bakubye omupiira gubadde bagugu Nuupu esamba guliwa egusamba guligwa makuli kati fe ebya makuli ebyo kwata omupiira nojjaka amatala notebesa noteba mu kizikiza. Kale thanks for the show Mr. Polo. Nze nsaba Bannayuganda tusonyiwe president waffe tujjukire ebirungi byakoledde eggwanga n'ensi eno. Kale totuwadde linnya nebabale nnyo kubanga oteesa kyendaba ebibiina abamu babifudde bizinesi kufuniramu ssente. Ekya president okwetonda kirungi era yo ogugwe yagukoze kati abawooza nti tetumusonyiwe be bafuna ekibi kati mu kiseera kino kuba yeetondedde abantu ng'ayita mu kitabo kya Katonda Bible. Mpoze ekibi kwe kwetonda ate naddamu n'asoobya ebyo naye okwetonda ku kya bugunjufu. Kalwanga Musa tweyanza nnyo tweyanzeege webali kubeerako. Thanks Mr. Polo Mpuga and his group. They don't have a clear ideology. Only what they see is to formulate a party before its election time. I like Siraje. He's analytical and okay skills. Okay, he's a good investigative journalist. I am Ronnie Salon Saporo Kagwa Makere Chikoni. Thanks again. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege eyo naye ndowooza ye. Nze Sudais okuva Ejinja president okwetonda kiri too late. DA eyo branch ya NRM Nalukoola era agenda kukawangula abituwadde mu bufunze emiramwa 3 gyonna agiwaddeko endowooza ye. Kale tweyanza nnyo. Iga Samuel Mere na Munondo Zone bweyogerere principal webale nnyo okuweereza. Truly speaking, Ugandans will forgive Mr. Museveni after releasing all political prisoners and leaving the seat of the presidency to the young generation. Kale yendowooza yo nawe webale nnyo okulaba n'okuteesa. Salongo Dumba Richard yali eri Bwera Kasese ku boda gamba jjajja waffe agamba nti jjajja wange agamba ku jjajja we jjajja wange yafanga akyayagala okulima. Katonda yalonda abakulembeze ne papa yamulonda tuleme okukuba nnyo abo abeegwanyiza obukulembeze tomanya. Kale simanyi oba message ze njifunye bulungi naye alinga oba agamba nti oli bw'abanga yeetonze tuleme ate okukola ki okwongera okukomerera. Kale nze bwentyo bwentapuse message yo naye tweyanza nnyo okubanga kwoli n'okuwuliriza n'okuteesa. Let him forgive all prisoners and afande Ereru
afande Lweru ayina omusango gwa bumunenya tewali agenda kuwumula naye yagenze mu byafaayo okumuritayaringa general ku level omuritayaringa nga tanatuuka ku myaka gya retirement kisinziira ku bukulembeze kati naye tulikyogerako nga ekimu ku byafaayo kale ndowooza kukinoonyerezaako kibala naye conclusion emu kijja kuba nti kyali kyakyewuunya okubanga general government gwetaddemu si gwetaddemu essente okumuwummuza nga abadde akyalina amaanyi agakolera. Good morning Mr. Apollo, my friend. Agamba nti I am Mukisa Aran from Chengera Town Council. Kale, I want to ask the guests in studio, all political parties are discussing about Mr. Museveni. And he is not the problem of the country. Our MPs are the problem. Kale, Aran Mukisa ndowooza ye. Agamba nti mujja wano ne muteesa Museveni is not a problem. Problem the MPs between them parliament. Yendowooza ye. Apollo webale kuweereza naye okwetonda kwa president kutegeeza okujjawo abantu emisango gye baba bazza. Nze ndowooza abadde yeetondera ssente y'omusolo gavumenti gyetakozeseza bulungi. Ono John oweruzira era omutunzi w'amata. Nkutegedde ndowooza. Agamba nti mwabagamba nti president bw'abanga yeetonze asonyiwe bonna abaasibibwa nti tekijjaawo misango gye bazza. Tandikiraawo nga tuwunzika. Siraaji. Si buli ali mu kkomera nti yazza omusango. Abeera suspect. Nga bakateekawo bakazzaawo ekooti abasiviliani okuddayo mu magye. Nagenzeeko mu General Court Martial nentakulatakulako fayiro. Nasanzeeyo omuvubuka nga student emyaka 2 tasoma. Naye ng'ali ku musango gwa kuwamba muntu kamuyita Seruwo Enod ng'avunaanibwa ne private babiri aba UPDF naye nga teba SFC. Information entuufu eraga nti we yali mu vaaka yapangisibwa ng'akola special ku lw'Entebbe awo. Banonga special hire. Tulina gye tukutwala otutwalireko omuntu waffe omulwadde. Nagamba emitwalo 2. Gye bamukwatire. Tujja kuwa emitwalo 3. Siraaji Sibula. Mu bufunze. Zambe kisembayo Sibula. Ne bamutwala ne babakwata n'omuntu gubaali bawamba bali. Nengo ono driver. Emyaka 2. Emyaka 2. Ti president alabe ebituli ebiri muki. Mu Court Martial. Nti waliwo omusajja avunaanyizibwa ne Besigye bamuyita Captain Ola. Dennis Ola. Omwaka gumwe mabega n'ekitundu bamuvunaanako n'abalala. Abajaasi banne ng'ali ku conviction ne bamuteeka ku bano naye ne wongerako ona ayet naye nga ame namba yemu kati ali mu civilian courts ayirayikira okuddayo mu kooti naye ng'avunaanibwa njagala statement yo omu njagala statement yo Siraaji ewunzika kuvunaanwa n'abalala. Kyokka kyokka ekyo Siraaji njagala statement ye ewunzika ku bino byennyini bye twogeddeko nti abantu abatannaba kumanya nti President Museveni nawolovu. Wanji? Nawolovu. Ate nga yakiyitako nali nkavali ngali mpijaawo. Nagamba amwe chameleon. Ndowooza mpulidde obi. Nakiddamu. Betwalina bamba amuwe ne bagamba omusajja talina kyayogedde. Mala statement yo Sibula. Ne bagamba nti nze mmanyi alina kyayogedde era abantu mawulire. Eyo headline bagende bagugolinge monitor. Museveni nawolovu kyagambye neetonze kirala nnyo. Rubowa Sibula. Tuyina olugendo lwe tutandise okutambula nga DF ne DA. Twagala eggwanga litunuulire nga olugendo olwa obukulembeze obutuufu. Tukimanyi nti tujja kusangayo abantu abaseka. Naye si buli muntu nti bw'atambula buli omu bakkiriza nti gyagenda akola ki amanya. Abantu abasinga babayigattako mutuuse naye nabo ba mugaso. So tutandise twagala kuzzaawo obukulembeze ate nga bwa mutindo. Twagala buli omu tuleme muleka amabega. Tugenda kuteesaganya na buli omu bassebo ne bannyabo. Kale. So twagala tutambule ffenna. Eggwanga terigenda kukoma kati. Uganda egenda kubeerawo nga naffe tumaze okukola ki okugenda. So tulina okuteekawo emisingi emirungi egya Uganda eyawamu. Era mu DF ne DA kitwagala okubawa. Kale. Soul TV program omunyo kumacha wano tugenda okubanga tukoma naye era n'enkya tujja kuba tukomawo. Bwe nva mu ntebe abebyemizannyo bajja kujja bakubulira Chelsea
yakoze record ki ntekwa kwebaza Siraje Rubama nebaze Rubowa n'abasindise obubaka kazi ba Moses obubaka obusindise ne buzereti mbagaliza omukisa gwa Mukama katugende ate tukole production team mwebale sibe bulungi mwera